Elade banyabo ne basebo amanya gange bampitabira be Enoch Francis nga ndi musawo ajanja abantu abalina obuzibu ku mutwe. Leero tugenda kusoma engeri gy'okulabirira omwana alina obulwadde bw'ensimbu nga omulabirira ng'oli waka. So obanga oli mpya wano ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. So ekintu ekisooka nti obanga olabirira omwana alina obulwadde bw'ensimbu nti sooka omanye obulwadde bwe, sooka omanye obulwadde bw'ensimbu kyeki. Okay? So bw'omanya obulwadde bw'ensimbu kyeki buvaawa kyekibuleeta, awo osobola okuyamba omwana alina ki obulwadde bw'ensimbu. Okay? Twagamba nti obulwadde bw'ensimbu buva ku mutwe buleetera omuntu okola ki okugwa wansi ne yeesika. Waliwo twagamba nti tulina ebika bibiri, nti waliwo ekika omuntu tagwa wansi naye ng'abeerawo n'aluzinga kye tuyita senses. Okay? So kati wano nga gwe omuzadde oba gwe alabirira omwana tugamba nti olina okumanya obulwadde bw'ensimbu buvaawa kyekibuleeta. Okay? N'omanya engeri gy'okuwa first aid. Banga tonaba kulaba video yange nga nsomesa engeri gy'okuwa obo first aid omwana alina obulwadde bw'ensimbu nti video yange gyeri genda ogirabe. So okumuwa obuyambi obusookerwako kyentegeeza. Okay? Obanga oli ku bulwadde bw'ensimbu ekirala nti abantu abali waka balina okumanya eddagala omwana lyamira. Nga gwe maama olina okumanya eddagala ly'omwana lyamira limuyisa litya, side effect ki ezikola ki ezireeta. Okay? Obanga omulese waka nawe olina okugamba abalala abamuwa eddagala bamanye side effect y'eddagala ebeera etya. Okay? Basobole okukola ki okumuyamba. Okay? Obanga oli ku ssomero ng'omwana asoma nti abasomesa olina okubategeeza eddagala ly'omwana lyaliko. Waliwo n'abanaasezi abalala balabira abaana ku masomero nti tokweka eddagala, bagambe eddagala omwana lyakola ki lyaliko. Ekyokubiri tugamba nti no the triggers of epilepsy, nti manya ebintu ebisobola okuleetera omwana okubeera n'ensimbu. Okay, okutandika okugwa. Okay? Ekisooka nti abaana batera nnyo okuzaanya. Osanga omwana ng'azanya kuva ku makya paka olw'eggulo nga tawumula, ebyo ebisobola okukola ki okumuleetera n'agwa wadde ali ku ddagala. Okay? N'ekirala nti waliwo kye tuyita sleep. Omwana alina okuba nga yeebaka ekimala. Omwana wange nga tanaba kwebaka ekimala kiyinza okumuleetera okukola ki okufuna ezo attacks oba okugwa wansi okwesika. Okay? N'ekirala nti eddagala omwana obanga tamiza eddagala bulungi, leero n'amira enkya n'atamira, luli nayo n'akoosaamu okumira eddagala, kisobola okumuleetera okukola ki okugwa ate okutandika okukola ki okuddamu okugwa. So kati manya nti bw'omisinga eddagala omwana oyo asobola okukola ki asobola okuddamu n'akola ki n'agwa. So kati olina okuba nga eddagala omuwa buli lunaku ng'omwana amira eryo eddagala ki buli lunaku. Okay? N'ekirala nti abaana batera nnyo okufuna omusujja. Omusujja gwa malaria gutera nnyo okubasumbuwa. So tugamba nti omwana leka abeere ng'asula mosquito net oba akatimba k'ensiri. Okay? Olaba nga agwa nnyo mutwale mu ddwaliro bamukebere balabe oba malaria mwali oba nga taliimu, kubanga abaana immunity yaabwe obanga omubiri gwabwe guli wiki nnyo. So infections oba obulwadde butera nnyo okukola ki okubakwata. Ekyokusatu tugamba nti recognize the warning signs, nti omwana waliwo ebintu ebimuleetera okukola ki okugwa. Waliyo abaana ababeera ne baba nga batunula maaso side emu. Tugamba nti manya oba waliwo warning sign, sign omwana oba akabonero kosobola kulabira kuno ogamba ono omwana wange ayinza okuba nga agenda kufuna attack oba agenda kugwa ensimbu oba saawa zino kigenda kumukwata. Okay? Ekyo kikuyambako okola ki engeri gy'okwetegeka n'omuwa ki first aid. Okay? Create a safe environment. Tutegeeza ki bwe tugamba nti create a safe environment? Abaana bano ensimbu bwe bakwata asobola okugwa buli wantu we musanze, oba ku luguudo oba olina entebe ziri kyapa asobola okugwa wonna, oba muliro guli awo asobola okugwa mu muliro. So tugamba nti ennyumba yo teekamu carpet tetugamba eri soft. Okay? Nti omwana bw'agwa wansi
tagenda okosebwa ku mutwe oba okufuna injuries ku mubiri oba ebisagwo ku mubiri. Okay, awana basinga okuzanyira osobola okukozesa piro, osobola okukozesa ki ebyo ebintu ebikendezaako omwana okufuna ki eri injuries oba obulabe ku mubiri gwe. Okay, n'ekirala nti ensure regular check-ups, nti waliyo abantu ng'omwana omuwala obujjanjabi nga bateredde ne beerabira okuyitayo mu ddwaliro ne bakola ki okufuna eddagala. Okay, so omwana olaba wadde nga tagwa naye ng'eddagala liri kumukolera bulungi, mutwale mu ddwaliro, sawo ng'akuwadde appointment oba akuwadde olunaku lw'okuddayo, tosigala waka. Ddayo olabe omusawo alabe omwana ngeri gy'alimu eddagala limuyisa litya, then oyo omusawo ajja kulaba oba akendeeza ku doozi oba akola ki kyalina okukola ki kyalina okugamba. Nti abaana tebalinga abantu abakulu nti bw'obawa eddagala ne bamira bulungi, okay, kituuka ekiseera tusobola okubajja ku ddagala ne tusooka ne tuba monitoringa. Okay, kubanga ebintu ebibasinga okubakwata obanga malaria mungi nnyo nga bakyali bato ayinza okubaleetera ne batandika okwesika, so kati malaria asobola okufuukamu ensimbu. Naye bwe tubajjanjaba obulungi ojja kusanga nga tebakyakola ki tebakyesika oba tebakyesika nga bwe batandika. Okay, obanga okyali mpya kuno ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. N'ekirala nti nja kugamba nti beera n'eddagala erimala mu nyumba. Okay, waliyo eddagala lyonna okubeera nga ly'omwana nga bwe liri mu nyumba, then obanga afunye attack tomuwa overdose y'eddagala. Okay, waliyo bakugambye muwe obukerenda bubiri olaba nga agwanyo n'ogamba kamuwe obusatu kamuwe buna. Okay, n'ekirala nti beera enamba y'omusawo. Okay, omusawo asobola okukola ki okuyambako ng'omwana ono ali kwesika nga tamala obanga ayesika non-stop. Okay, so olina okumanya engeri gy'okuwona omwana first aid, then obwongo bwo olina okuba nga oli prepared okuhandlinga emergency, kubanga waliwo ekiseera kyebabeera nga bakonvalusinga oba nga beesika non-stop oba amala dayika emu ate n'addamu, oyinza okusanga mu dayika maybe 5 ayinza okuba nga aguddemu emirundi 6. So olina okuba nga weetegeka okumutwala nnyo mangusi mu ddwaliro. So olina okubeera n'enamba y'omusawo asobola okuyamba n'akuwa amagezi engeri gy'okukwatamu eyo situation. Okay, n'ekirala nti toteeka ebikiiko mu kamwa obanga olaba agwo olina agamba ajja kuluma olulimi, nedda. Bw'oteekamu ekijiiko mu kamwa ojja kublockinga olabe nga akoze eki obanga akoseddwa kubanga oteeseemu ekijiiko mu kamwa. Okay, so ebyo byensobola kubagamba wano mu video, naye nga omwana nkwate bulungi nnyo. Abaana bazanya nnyo, waliyo ebintu ne bagenda ne bakola emizanyo ne bazanya nnyo ne balimu okwebaka, siyinza okubaleetera okukola ki okugwa wansi. Okay, n'ekirala nti obanga oyagala kumanya ebisingawo osobola okubuuza ku musawo nti omwana wange nsobola okumukwatira ntya ng'ali waka. Okay, oba olina abasomesa balina okumanya engeri omwana oba eddagala lyamira nti bw'afuna obuzibu basobola okumutwala mangu mu ddwaliro eri kumpi. Okay, so neyanziza nnyo okulaba video yange. Obanga okyali mpya ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Mwebale.